omukulu Geosteady, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya yahe? Amina. Alhamdulillah, Mungu achakuumia achagabirira. Twogere ku Kivulu yino. Ennaku z'omwezi nga 8 September nina concert agenda kubeera ku Africana. Ndoza concert yange eseso okubeera eyakabi gyenjo gamba nti yakabi era nga abawagizi bange kyemmanyi kino badde bakyetaaga. Era mbayita bonna gye bali buli omu waali buli omu andabyeko nga nkyogerako ajje tudigidire wamu ennaku z'omwezi nga 8 September Hotel Africana. Ordinary emitwalo 3, VIP emitwalo 5 ate nga tebo y'abantu 8 million 2 zokka. Geosteady bulijjo gwe tumanyi omukulu bulijjo otegeka dina oba yes dina naye kireero okugamba nti no leero kokole ku concert. Is it too much pressure because buli muntu tulaba azze ali mu kukola concert? Anti kati neyagera olugero yali mugezi yagamba kasavu kanyama tetusobola bwe tubeera ku kintu kyekimu abantu oluusi kibatama. So ate n'ekirala I think a concert describes artist ng'omuntu we mudescribinga nnyo okusinga Dine show yange y'abawagizi bange buli mwaka. That is singa badde sinayo show so mbakuŋŋaanyiza wamu naye ate wano already tugenda bakuŋŋaanya wamu, so there is no need okukola Dine of which ne tugamba nti since this adds more value tugezeeko ate ne kino tulaba ate gye tunaakoma. Naye abantu nga bataddewo concerts nnyingi September Geosteady talinaamu kutya kugamba nti gundi yantaddeko navyo gyali gundi gyali ate ng'oba oli awo tugwa mu music gundi yemu. Nze nakera ku makya ne banzaala ku lunaku lwali lwange. Fena tebatuzaala ku lunaku lwe lumu. Buli omu alina ebisima bye, buli omu alina goals ze, buli omu alina vision ze. So buli omu bwe yalondera olunaku, buli omu we yalondera omwezi gwagenda okukolamu concert tetwaliyo. So tetulina gwe tugenda ku stoppinga nti tokola concert. Oluusi naye bwafunye obusobozi obukola ki concert. Ate nange kijja kunyamba abaana abataze wange nga tebanyumirwa nnyo muziki eno wange ate baleme sigala waka bagende bawagireko ku bannange. Okitegeera? Yeah. Kino nawe obadde okolanga ziddaini nga weetegekera kupima maanyi go gali gatya abagalire nga gawezi? Mbadde nze nno munaye Dine nkola nkole ng'ekivulu ky'okkuumira wamu abawagizi bange. Omulamu gubadde nti twagala wamu abawagizi ba Geosteady abatabaddeewo babadde diaspora abaani bonna tubakuŋŋaanyiza wamu. So sibangako na mulamwa mbu ndi mu kwepima, mbadde sinnaba kwepima concert yino ate naye ebigivaamu nze simanyi oba neeba empimye oba n'abangi ipimye nze nkoze ebintu by'abawagizi bange. Olunaku olwo tulinako era ekirala eky'omwami abanyiranga Maurice Kirya. Yes sebo. Ng'ate kimanyikiddwa nti gwe ne Maurice Kirya musavinga audience yemu. Tekisoboka kubanga tusavinga audience yemu. Kitegeeza singa buli leero we bantimba enkya batimbawo Maurice Kirya. Bwe batimba Maurice Kirya enkya luli bateetawo kitegeeza waatabaawo nze mbaawo okitegeera naye ate osanga nga si kyekyo. If it is bali aba VIP bajje bakole show naffe tukole ekyaffe ate saagala kulwanagana na muyimbi wange kuba mwagala nnyo kubanga era bw'otunula n'ennyimba nze nkyasinze zipositinga ku peegi zange wabula obwagazi bwange bwe nina gyali saagala concert eno ebuyingirire njagala asigale nga muyimbi wange oba tukoze oba akoze nnyo oba nkoze kitini mashallah. Abayimbi ekyokubanga mutimbagana la same date nga kisusse mu industry mu myezi gye ebiseera ebisinga tetuteesa tetutudde meeting kuteesa nti bannange ogenda tuteekayo ku lunaku bwe ruti buli omu nkugambye bw'afuna obusobozi bwe bwafunidde ssente bwafunidde amaanyi n'enguvu egamba nti abawagizi bange yeno time yaabwe. So buli omu time ye bwegwawo I don't know kubanga tetwateesa tetwakola kiso byangu okugwawo ku date yemu. Nze nabasooka kituufu tebasobola kunyingirira. Pulaani yaffe gye tulina nnene nnyo ndi mukola n'omwami gwe bayita Balunywa promotion. Abamanyi ku Balunywa ku luno mugenda mutegeeramu omusera nti bamuyita Balunywa. Pulaani yaffe tuyinza obutatandika nnyo na mirereetu naye ffe tumanyi nti abawagizi baffe kye tugenda okubawa kyekyo okuviira ddala mu advertisement paka mu production. Yes. Yeah. Kale, Geosteady tukwagaliza bisima byerere ku sheyo. Amina. Twagala togere ku music at large. Yes.
ensangi zino abaana ab'obuwala naddala abayimbi abakyala bayitiriza nnyo okuba nti bambala obupati obaoliawo ne babakwatirira ku stage ne bakuba abantu ensonga eno ogyogerako ki nga ggwe omuyimbi? Nze nga nze omuyimbi buli muwagizi agenda kujja n'omulamwa gugwe oli azze kuwerekerako awagira oli oli azze kuwagira oli so buli omu motive ye ekirala abantu gye bava tetujja banenya abamu asobola okujja nga yakubiddwamuko ebyokunywa byamukutte omulala ajja kujja nga alina ebyamutimbye naye ba abayimbi baffe nga bwe bambala bwe balina okwambala kubanga generation ekyuse bwe tuba nga twegomba abayimbi abali be tuyita international naffe abaffe ate twagala era nabo babeere international mu byo mulimu fashion ate ennyambala yaabwe bwe banga ekyuseeko netuuka ku ekyo nze nkyebaliza Katonda nti industry yaffe ekula so kati abawagizi abo be tulina okuteekako okufuga omuwagizi naye ajje awe respect omuyimbi bw'aba si muyimbi we amuwe respect ng'omuyimbi wa mukwano gwe omuwagizi agwanidde okuba omuyimbi agwanidde okuba omuwagizi olw'okumukwatako omuyimbi tagwanidde kuba muwagizi olw'okumukwatako naye ffenna tulina tempa za njawulo okitegeera so I think ekyo kijja kudda mu buntu ng'omuntu ye yalina okukeera ku makya n'agamba nti kino sijja kuddamu kikola kino nja kikola kino abantu karakita za njawulo bwe tukumanyi ng'omuyimbi alina discipline bwe kituuka ku stage bwe tukumanyimu kokeyesi ze tukumanyimu za family affairs bintu byala Gravity awaliwo ka video akatambula nga akubye DJ we microphone embeera eno lwaki abayimbi batuusa okuba nti mulwanagana ne ba DJ nze kankubulireko buli omu tazuukukira ku side ennungi ey'obuliri ate abantu balina ebizibu ebibazumbuwa mu mitwe mubalaba kutambula abantu balina stress zaabwe ng'obuntu oluusi ati that juncture asobola okuba nga takyasobola kikontaininga nga yengeri yokka gy'asobola okugyayo obusungu yakasuka microphone naye ng'ate Gravity wange ngenda kugerako naye ekyo si kirungi si kirungi Shiba ne Cindy bakomyewo mu lutalo oli ku side ki? Nze ndi ku side ya muziki. It is healthy for the industry. It is very, very, very healthy. Balina obbaawo bwe batyo bwe baba Katonda bw'atyo bwe yapulaninga bo bafune akasente nga kirina kuvamu ekityo kye balina okukola. Sijja gamba nti ndi ku side ya gundi wabula nze ndi ku side ya music. Wininwaji kyaliwo? Wininwaji kyali wange avuddeyo n'akola statement olweggulo n'agamba nti Cindy abadde ayitiriza nnyo akadiidi era abirekeraawo olinakoko kyonna ky'omanyi ku Cindy osobola okulaba omuntu ng'akuyitirirako okitegeera bino ebintu ebisinga bye twogera ebisinga bye tukola biri because of family background oluusi ne education system mwe twayita ffe ng'abantu so ebiseera ebisinga tulinako we batusomesa ne batugamba nti awo omuntu aba asusse kino tosukka kino kisusse nnyo so ekyo nakyo kiri bwe kityo n'okugatta abayimbi industry east or west whether there is a conflict or not the industry so long as something is vibrant bad or good it is publicity. At the end of the day, osobola okuba nga towonya akasente ak'okusipendinga. Nange nja kweripako omuntu mbulago. Naye kolinayoko omuyimbi yenna gw'ogamba nti naye nono alina ekintu kyakola kisusse nnyo mu nze tewali. Bonna bali ku lofiti. Tewali nze mbali ku lofiti era akola ekintu kye mba saagala nja mukubira mugambe nti muganda wange akantu ako si kalungi era akola ekirungi mukubira ne mugamba webale kola kintu kino kirungi. Owe Geosteady oli federation? Ndi mu federation. Nenga musigaddeyo batono abasinga babadduseeko. Fere tugenda kumayindinga abasajja ba Nelson Mandela babasiba okumala emyaka n'emyaka mu kkomera naye nga kye balwanirira bakikola ki bakimanyi kale ate ffe tewali nagwe basibye tuli wabweru tutaayaaya n'ekyo tuzikuba okitegeera wabula ate kati bwe tuleeta obunafu kweyo point ate kati tekisoboka okubeera bati sisuubira nti reason wabula kye tulwanirira tukyakiriko kyekyo tukyakiri awo wenyini ku federation Geosteady ebimu ku ebyo ebirowoozebwa nti byava mu miitingi zammwe kwe kubanga omuyimbi talina kussa muyimbi mu kivulu ku muyimbi munne oba enteekateeka yonna ekoleddwa abakulu mu federation okulaba nga abakulu mu federation batandise okutuula meetings ezo ez'okuteesa era kati omuyimbi ajja kubangako gy'agenda aweeyo deeti ye
era nga tulina okumakinga sure nti tewali ateekako muntu yenna mulala ne tufuba okulaba nti tusupportinga ekyo naye era oluusi era bwe bakuteekako sho omanyi olina okukola ennyo abamu tusobola okwebaka naye kati nange mba ndaba sisobola kwebaka kikuyambako okukola ennyo isitakivepo okubanga nti omuyimbi wateekayo leero omuyimbi atalina mukiika kivulu kuba abayimbi muli bangi mu ggwanga Uganda just abayimbi tuli bangi ebifo byebitini ate byerinaanye nnyo you can achieve so long as your target and plan eri ku point okitegeera nti nze abawagizi bange be bano era bwe mbawa kino na kino mu season bweti kyekyo era buli omu asobola okukaminga out ng'ali successful. We saw one show that happened oba yali ya Juliana ne B2C buli omu yafuna abantu be buli omu n'agenda nga musanyufu ate nga audiences tetuzigabanye okitegeera Geosteady omanyi nkwagala nnyo era oli musajja munnange ekyo kyengenda okubuuza sigenda kikubuuza mu mutima mubi kekasembayo kekasembayo sigenda kikubuuza mu mutima mubi Geosteady tukumanyi nti oli musajja wa family era family yo gyagala nnyo naye tulaba ocooperatinga ne Mama Solea buli wamu abaana babeerawo naye abawogizi babuuza okikola otya okuba nti olina abakyala babiri ensi beerowooza beemanyi n'obakonteininga ne batalwana okubeera n'abakyala eyo nayo statement eri very strong okubeera nabo okitegeera ocooperatinga tekitegeeza mbu you own someone whose daughter okitegeera so cooperating olina kukwasaganya mulina kubeera nga mulwanirira ebyo abaana bye bandyetaaze mu myaka gyabwe okitegeera because at this juncture be bali so important so abaana nga bo oba Mama Soraya twayombye eggulo oba twevumyevumye oba yansaze omukono abaana bo enkeera bwe tuba nga tulina okugenda ze bayita speech day oba exposition day oba so whatever it is we have to be there because this is what we want to paint for them so long as they are good in mind and in body abantu nga ffe betuliddeko tubiriddeko kati tugenda kulwanirira ekyo Hajati waffe alowooza kihindu Hajati talowooza era nga bwe nkugambye nti Hajati tasobola kudda mu bintu byakulowooza mashallah Katonda amuyambe era amugumye bwe wabaawo ekintu ekimukankanya naye nga sisuubira nti asobola okukankana byalabye binene weyanziza alhamdulillah